Mbuzi ekibuuzo ki very simple, and I think everyone has a character that you cannot contain in life. Which kind of person can't you stand in life? Mbuzi you'll find some of you people can't even mention the people you can't stand, but njakuwako the key people then ali sort of manyako that you can actually avoid in life. If you are a man, you should avoid omuntu yenanga is a mommy's girl. Let us start with number 1. A mommy's girl or a mommy's boy or a daddy's boy. A daddy's girl and a mommy's boy. Reason is 1. Omuntu yenna bwabanga tetuganye buli omu olina okuwuliriza oba okubeera nga olina engeri yonna gy'owaamu ekitiibwa kitaawo ne maama wo ng'omuwuliriza kirungi, naye olina okwavuidinga ng'omuntu buli kaseera alowooza tasobola getting independent, tasobola kutambula yekka mu bulamu. Every challenge in life adukira wa maama wo taata we. This one. Yes, Frank, yogamba otya. Otegera. So mu bintu bino ebisinga obungi njagala kubeera nga obiwuliriza. Kubanga nkugambye which kind of person can't you stand? Kyobola nkubuuzizza gwe okuba nga otya okutyping awo. Nenze nja kubuulira abasinga obungi ababeera mu nsonga zino otandika oziwuliriza. One of the person gy'osobola okubeera nga weewala y'omuntu gwe bagamba a mommy's girl or a daddy's girl or a mommy's boy or a daddy's boy. Omuntu yenna olina okumanya mbu mu bulamu buno kasita bakuzaala olina akadde akabeerawo okubeera nga omuzadde akusomesa bw'amala okusomesa olina okutandika okubeera nga weetegeka okubeera nga you are ready to stand in the world alone. Era bw'ogenda okitunuulira abantu abasinga obungi abali bakozesezzaako opportunity zino ne bakula abakyali bato. Omuntu nakula nga muto kitegeeza okukula kiba kitegeeza ne mind neekula ng'okyali muto be bantu b'osanga that batandika okugetting into the world oba okulwanninga challenges ezesinga bakyali bato. Most cases, let me give you an example. When we were still at the university, walingawo abaana abamu abajjanga nga babeera mu hostel, and there are those kids who used to stay in halls of the University of Uganda. For example, I'll give an example to the Common University, Makerere University. Abaana abasinga balinga nga mu halls zino ze basulangamu osangamu kitanda kyokka. Every meal, everything byonna byokozesa obisanga mu mess. Ogenda mu mess ofune emmere ofune ekyokulya breakfast whatsoever. Naye waliwo abaana abamu abatandika okumanya okutandika okulwaninga okupreparinga obulamu bwabwe balina okutambula mu future. Ng'abeereyo ku ssomero n'atuuka ku ssomero n'asevingayo akasente ke n'asobola okuba nga yeegulira ebintu ebyenjawulo ne shopping ebintu yeesawa yeewo Maria Sweet. Abamu n'osanga ng'otuuka mu ruumu ye yokka mwasula ng'alinamu ebintu ebisinga okubeera nga singa aba amaliriza okusoma n'afuluma n'atandika ensi alina w'atandikira. But there are kids who cannot even think to that level. Ngezaako kuwa one of the key points abantu abamu botasobola kustandinga omuntu nga buli kintu kyonna kidependira ku taata wo ku maama wo. Waliwo n'abaana abamu abajjanga ku masomero abamu twasomeranga bakugamba nze nazze taata yasasudde school fees naye nasobola okwegulira essentials zange. Natuuka ku sirwako eyo ne nsobola okwekolamu akalimu ne nkolanga holiday akalimu kange ne kampa y'akasente nasobola okwegulira ebitabo byange nagulanga bino bye nayagala nagula engatto zange necessities z'essomero nga bazigula. Now these are kids at times w'osanga nga batandika okumanya how life has to be measured in life. Bwe baana b'osanga today asobola okwachivinga ebintu mu bulamu buno ng'akyali muto. Don't be shocked to find at times when you find a boy or girl at the age of 30 she's fully established. Abamu baavadde okulinda ku bazadde baabwe. Naye osanga omwana nga buli kintu kyonna kyonna even up to date today akyasobola okubeera nga akyalowooza maama we alina kimufunira alina omuwalira ebizibu bye alina omutegeerera, and this is the problem. You should avoid so much omuntu yenna buli kaseera bw'alowooza maama taata yalina okuba nga yamusalirawo. Ngezaako kwogera ku mwana asobodde okukula nga ali independent nga yes yalina abazadde abaamukolerako ebyasoboka by'atasobola yabyetuusangako. Be baana b'osanga today, I always tell you this. Era bw'oba oguluminga omwana wo mugambe there is a time you need also to hustle in some or the other okusobola okubeera nga weebeezaawo. Baana bangi bazze ku ssomero today. But some of the kids you'll find that abana abamu batuuka mu holiday wano ne batandika okukola ku mirimu ne bakola ku bintu ebirala ne bayambako abazadde baabwe emirimu gyabwe ne basasulayo akasente akamu. Ogenda osanga omwana okuddayo kusomera ng'ebintu ebisinga kugamba taata maama togula mpa fees bw'oba zosasudde pocket money tomumpa nsobodde okuba nga mu kaholiday kano kembaddewo nga mbadde wano waka nga nkola kano kasente kenfunye. Buno obuntu obunecessity obw'essomero nsobodde okubugula. Oyo omwana abeera n'obwongo bw'amaanyi nnyo aba akuze akyali muto. Naye waliwo omwana gw'osanga nga tasobola nakuyiyayo n'ekintu n'ekimu. Nga buli kaseera alowooza maama yajja omukolera taata yajja omukolera naye wakati akola mirimu abakozi be bamukolera abo be baana b'osanga bali daft. So the kind of people that I want you to actually not stand in life. Abantu balina okwewala mu bulamu buno. Olina okwewala nnyo omuntu